kyazimbibwa era nga babadde bakitaddeko ebimuli kitemagana nga zaabu n'ekipande simanyi sawa yapa omuvuzi wa kavuvaani kitugera ku openinga ofiisi yaffe nga abanational security kyannaku nti ojja okupaakinga wano bakugoba bugoba okuva eri abasirikale bakuteekako omudumu gwa muntu tuviire n'abamu batukako ekisenge tugambe tusaasire notuletera buzibu so tetulina kyakukola ffe katukole kye tulina okukola ensi bwebanga eraba nga amazima geego ketuliko ffe katukole kye tulina okukola twagala kugulawo kitebe kyaffe tetulina gwe tulumbaganye era kye tuliko kubanga bwe tuba nga twalanganye n'abantu babategeeza ate nga wano waka kati oba ogenda tunenyaki katukole kye tulina okukola tuzze kugulawo kitebe kyaffe tugenda kugulawo kitebe kyaffe ebibiina byobufuzi byonna bibeera n'ebitebe ebyenjawulo ekitebe kyaffe kiri wano naye okabe tugenda kiggulawo ne bagamba nti naye tugenda kiggula towa security emala kati bataddewo security bataddewo abasirikale aba buli kika kiba kyongera kulaga nti balina nnugu maybe oba oli awo bakaluubirizibwa kubanga ebbanga myaka 40 tebalina kitebe kale fe tutegeera ku tenaala kuza myaka 4 tufuna ekitebe kyaffe bakwatibwa ennugu naye fe tugenda kugulawo ekitebe kyaffe nga tewaliwo kusikamuguwa tewaliwo mbeera yonna yonna nga twagala okulaba nti abantu baffe bonna bamanyi ekitebe kyaffe wekiri n'olwekyo gavumenti yenaali erina kukwatibwa nnugu olw'ekibiina ekito okulaba nti kirina ekitebe nga bo bakyapangisa kikwasa ennaku kiri irigale kiswaza okulaba nga poliisi ejje nesalako ekitebe kyaffe ekya NUP ekibiina kino kiri tesita mu mateeka tetwetaaga kuba tupayinga poliisi babe baagala okukiteekawo kubanga ng'ebimu ku byalekedde ebbali ekina ky'okutuba tukola emirimu gyakyo tewetaaga kutegeeza poliisi etunasaba poliisi ku bukuumi twetaaga obukuumi wa twetaaga okujja okutukuba waliwo akutugende tukyetaaga tuzze wano kugulawo kitebe kyaffe naye tukimanyi nti bawulira ennugu olw'okubanga mu myaka 4 tebalina herikoota Museveni yatuyigiriza amakulu g'embizzi yagamba nti embizzi ebyo ebisolo ebitamanya bya muwendo tetuzimbye ekitebe kyaffe mu myaka eki 2 Museveni bamusondera ssente n'alemu okuzimba ekitebe obulumi bwe bwa nsonga NRM erimu ababba ewaka n'ebweru nabo bennyini bebba n'olwekyo kino kitegeerekeka ekyokubiri olw'okuba omutindo gw'obukulembeze mu Uganda gwaserema agenda n'alonda abalemereddwa obulamu n'abateeka mu ofiisi ya RDC ne batamanya bukomera bwabwe ne batandikira naye balina okukoma era abantu abalemeddwa ensibo naye tetwalowoozaako nti bino bigenda kubeera byangu bijja kuba bizibu naye tujja kubifuula ndowooza ebisigadde police issues president ajjazibaku ffe tetuyinza kudda mabega kuba tetusuubirangako nti mujja waffe eyatubba akalulu asobola okutwalira obuliri n'olwekyo embizzi ezitamanyi byangu bino bye zikola very bad supplication of other parties is not good, yet you do the same politics in the same area. Kyanaku nnyo okulaba nga abalina obuyinza babukozesa mu ngeri enkyamu ne batulemesa okukola bye tulina okukola nga bannayuganda naye ze ekimanyi ekikutte obudde kiri buta abantu bafuna eddembe lyabwe. Webale nnyo emirundi mingi tulabidde emirundi mingi nnyo abasirikale ne poliisi baadde bakola ebintu bingi ebitali mateeka. Otubuuziza ki kye tugenda okukola singa n'enkya bajja ne bakola ebintu ebyo nga bye bakoze leero ebitali mateeka. Si gwe gusoose ng'abasirikale ne poliisi nga bali ku biragiro ebitali mateeka nga bakola ebintu ebimenya amateeka. Ffe tugenda maaso nga tutambulira mu mateeka. So bwe banaagenda maaso nga bakola ebimenya amateeka era tujja kudiringa na buli kintu kye bakola nga bwe kijja. Kye bakola tujja kututuula nga ttiimu ne tusalawo engeri gye turespondinga oba engeri gye twanukula ekikola kye baabakoze.
Sizanga munamawulire ombuuziza ekibuuzo ate gwe kennyini nokiddamu. Ombuuziza nti osoose kuntegeeza nti poliisi mu mateeka tetulina gisaba lukusa. So kituufu amateeka togataputa bukyamu, tetulina basaba lukusa kubanga guno mukolo gwa kibiina tubeeranga ne zi press conferences buli wiiki, era eno ebadde egenda kufaanana nga press conference. Ekyenjawulo nti oggyeko bammemba b'ekibiina tulina abagenyi ab'enjawulo nga bwe twategeezezza omuli bambassadors n'ab'ebitiibwa ab'enjawulo be tubadde twayise. So omukolo gwa kibiina gwa munda tetwetaaga lukusa kuva eri muntu yenna. And gentlemen, and see you tomorrow 11 a.m. at Kavule. People power! 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 People power! Be everywhere! Nange tunyigiriziddwa nate twabadde twetegese kugulawo Kavule omuvule gwa woofiisi mu Uganda, naye kitusaze nti tulemeseddwa. Ab'ebyokwerinda batidde, just batidde nti tuyinza okutwala okubba sho ng'ate ne mwami Museveni mu katundu ke kamu akola ki mwali kyekyo kyokka kye batidde. Naye nga ffe twagala omukolo ogw'emirembe gutali mu busambattuko, era okusinziira ku pulezidenti bwawadde announcement omukolo gwankya ogw'okugula office. Naye nga ffe ebikujjuko mu butuufu olwaliro kasiki ffe tetunasizikiza, olwekyo bali tumanyi tukiggala, bwe tuba tetukigadde kano kafuuse kasiki, era tuli mu muudu ya offices mpya. Tujja genda maaso bala lero bafunye ekyokwekwaza, naye kyabanafuna ekyokwekwaza tujja kubanza okubalabisa n'okubalaga obunafu bwabwe bwajje buli lwaki baba batya. Naye wekwasiza pulezidenti agenda kuyitawo fayini, kati era n'ekyanaayitawo gafuuse makage